Mbeera mu rehab simbi mubeera musoma kuva ku makya paka afternoon ku lunch time, then bwe mumala afternoon awo ne mbeera nga mulaba TV, kuwuliza music. Ngenda soon kutandika okuteekayo ennyimba zange because njagala kukola projects nga sensitizing abantu, mental illness, nebya HIV ebyo, ne encouraging abantu gospel music, no crusading, so nyina okubeera nnyo mu TV, no producing, no kuyamba nnyo abaana abato. Right now mbadde sinaba ku releasing ku TV yonna, naye ngenda kuteekayo ku TV, ngenda n'okuyita ku radios nteekeyo some music kuba mbadde nyina some albums nakola naye nga nali nazitereka. Mbadde nyina projects nnyingi nali natereka nga siziteekanga ku media, so kati ngenda kuba nga releasing. Right now federation yeeyannyambako, Mr. Eddy Kenzo president ne federation yonna, Saha Sigino, Gravity Omutujju, Nina Swaga, Henry Tigani, Pieces Gundi, yeah. Eddy Kenzo yabadde anyamba kuva last year, actually yantwala ne mu rehab. Era mbadde ndi mu care ya Eddy Kenzo ne federation. Nali in touch with Renex, actually Renex yanvuga okuntwala mu rehab. Yeah, Renex then yali ne Emma Carlos ne Banabarapa, so naye nga Eddy Kenzo yabalagirira bantwaleyo. Kubanga era Eddy Kenzo yabadde ayamba ba producers. Kisinziira ku healing process yo nga weetambudde. Abamu bavayo nga bali ready, naye waliwo abamu bavayo nga yeetaaga okubeera nga bamu keeping on study nga kwegamba tanaba kubeera ready bulungi. Obanga ne bweru atya, kubanga usually ova mu rehab n'otuuka bweru n'obeera ng'otya abantu. Banayogera batya, katulaba ndi ku TV, njogera ndi ku rehab, waliwo abatya okukyogera nti mbadde mu rehab. So kati oba otya ng'okyalina okutiisibwa okwo, bagamba sooka olinde, oyinza okuba nga abantu obatya. Omuntu anagamba atya nti nate Didi oyo twamulaba alina HIV, oba Didi tumulabye ali mu rehab, bino kwegamba n'oba ng'obitya. Kati oba obitya, aye no facing abantu obogenda breakinga. Naye oba ng'oli mugumu nga bakusomeseza bulungi nga naye watereera, then osobola okustarting up it's okay. Kasa kiba nga tekigenda kukomenya. Official olaba kati munda ku Spark TV, kiba kitegeeza nsumuludde. Kubanga kati nze nyina nnyo focus nti tusobola okukola music nga wa Uganda, naye tusobola okukola music ensi yonna neetuwulira. Naye ensi otuwulira, twetagamu oluzungu oba ennimi kwegamba abantu abangi zibasobola okuwuliriza. So kyovola analisi teeka nnyo music ku media kubanga esinga zibadde za luzungu nnyo, nga nkola nnyo music wa luzungu. Naye nja teeka mukono Oluganda very soon, yeah. Then n'okuyamba n'abaana bemba nsobodde. So planning okuregistering an organization naye nga eyamba abaana abeetaaga help, n'abaana bali orphaned by AIDS, n'abaana anybody gwe nsobola okuyamba. So very soon ngenda kubeera nga ndi nnyo mu system y'okusupporting abantu, era that's my biggest focus right now. Era we nabanga maze okuteeka out the foundation nja kuba mbabuulire eyamba abantu, eyamba actually even the HIV people, n'abantu abali mentally ill, the depressed, ba orphaned. So nebaza President Eddy Kenzo wa federation, nebaza federation team yonna, secretariat, nebaza rehab nyambye n'essala z'abantu zonna. Yeah, nebaza buli omu ansabidde, buli omu ambeerereddewo. Thank you media houses, Spark TV, mwebale nnyo for the reach out. Nebaza buli omu era mbasabira Katonda abongereko. Thank you so much. It wasn't easy and it's not an easy journey. Naye nga nkimanyi nti nno with help abantu kasita basalawo okuyamba, everything is possible.